wateereddwawo buyinza okuba nga banyigiriza ne bakongerawo wano nti basatu bakwatiddwa lwaki kweddiza ttaka lya President Museveni ate nga tebalirinaako buyinza biri mu lupapula luno olwa New Vision mwe babikuteeredde ate wano bakuteereddewo akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda tetulina kiseera kyakuteekateekera bantu bali mu makomera kubanga bakuba akalulu ensonga ziri mu lupapula luno lwaki byonna mu lupapula luno mwe babikuteeredde ate wano kansala ali omu ku abakwatiddwa ku bigambibwa nti balina kye bamanyi ku by'omuyizi ono Tegu eyattiddwa eri e Makerere bakuleeteddewo nti Charles Oyugu ow'Amakerere mu Lukatu kansala waayo yakwatiddwa kw'ossa n'ennyeko Balamu nga ono mukuumi wa bwannannyini owa kampuni eya SGA nti kigambibwa nti bonna balina kye bamanyi ku nsonga zino era bakuleeteddewo byonna ebyakazuulibwawo n'ebikyagenda mu maaso n'okunoonyerezebwako mu lupapula luno olwa New Vision kakati New Vision mutaddaawo ate kankuwe ku bifulumidde mu lupapula luno olwa Daily Monitor olundi mu ttaano. Daily Monitor akulembeza naye amawulire mangi akuleeteddewo nti gavumenti etaddewo obukwakkulizo 30 ate buli ssomero lirina okulonda minisita avunaanyizibwa ku by'obulamu mu ssomero olwo lwonna liryoke ligulibwewo. Buli kiraasi erina okubaamu abaana okuva ku 10 okutuuka ku 15 yo mu ggwanga erya Kenya guno omwaka balangiridde nti mufu teri kusoma era gwasaziddwamu tebagubala mu byensoma. Byonna biri mu lupapula luno olwa Daily Monitor olundi mu ttaano. Daily Monitor akongedde wano nti Bobi Wine wuno avudde n'asaba gavumenti eveeyo ennyonnyole ddala kiki ekiviiriddeko abakuumaddembe okugenda mu maaso n'okubanga basasira mu bantu amasasi n'okubakuba emiggo egibajja mu budde bw'ensi eno nga kati baweze abantu 15 okuva lockdown eno lwe yalangirirwa. Ate ne bakwongera wano bannakibiina kya ANT kakati baaniriza ababaka babiri ababeegasseeko basaze keeki ennene etagambika Gerard Karuhanga kw'ossa ne Paul Mwiru be basalidde keeki ebaaniriza mu kibiina kino. Ne bakongerawo wano nti poliisi etegezezza nti abakuumi abaali bakuuma ku banka eya Centenary eri mu ttendekero e Makerere be bamu kubagambibwa okuba nti be bakuba omuyizi Emmanuel Tegu ne bamujja mu budde. Ate ne bakwongerawo wano nti eby'omuyimbi Jose Chameleone oba Joseph Mayanja kaakati bibino biranze ate olowooza tebamuyise eri embuga annyonnyole ku bigambibwa okuba nti alina olukujjukujju lwe yakola n'ayingiza emmotoka nga tesasudde musolo. Biri mu lupapula luno kaakati ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga abakyetaaga bali mu 50 olukalala luno wano baagala bonna nti President Museveni akiveemu bakitwale buli omu akyagala. Ate ne bakwongerawo wano bannakibiina kya NRM bagaanye okuba nti bakkiririza mu nteekateeka ey'abannabyabufuzi gye balina gye bali mu kusaba nti eggwanga lirangirire ekiseera ekyakatyabaga. Byonna mu lupapula luno olwa Daily Monitor mwe babikuwandiikidde kakati Daily Monitor waleero mutaddaawo ate kankuwe ku bifulumidde mu lupapula lwa bukedde lwengenda okuwunzikirako ebyessaawa 2 mu bujjuvu ebyolunaku olwaleero. Kyali nange Omukooki Ronald Senvuma atuddeyo kubanga mbikusomera kakati bukedde amawulire mangi gatuwandiikidde wano. Kantandikire ku lino tewali mbeera eyimiriza kulonda oba okusazaamu byakulonda. Ssaabawolereza wa gavumenti William Byaruhanga agambye nti gavumenti tesobola kulangirira kiseera kya kazigizigi mu ggwanga kuba embeera eriwo si yeeyogerwako mu mateeka. Yasinzidde mu kakiiko ka paalamenti akakola ku by'amateeka akakubirizibwa Jacob Oboth owa West Budama kaakati n'ategeeza nti embeera yonna eyogerwako mu mateeka eragizisa oba erangizisa akakiiko k'ebyokulonda ne kalangirira ekiseera ekyakatyabaga teriiwo mu ggwanga. Embeera eyo eyogerwako yeeno mulimu obutaba butebenkevu mu ggwanga, okulumbibwa okuva mu nsi endala oba ekizibu eky'amaanyi ekirala. Kaakati omulamuzi Simon Byabakama ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ye yagambye nti yakafuna abantu 48 abaagala okwesimbawo ku bwa pulezidenti bwa Uganda. Kyokka kino tekitegeeza nti bonna balina ebisaanyizo kuba ekiseera eky'okusunsula tekinnaba kutuuka. Era yayongeddeko nti
lunaku lw'okulonda abaana ababasangiddwa mu kalantiini mu malwaliro ag'enjawulo tebajja kukkirizibwa kulonda kubanga ne bulijjo abantu bonna abasangibwa mu malwaliro nga balwadde tebakkirizibwa kulonda. Ku ssaawa za kafyu yasuubizza nti bajja kubanga batunuulira ensonga eyo ey'obudde olwo nno kikolebweko era kiyinza okukyusibwa kyokka kiwotteeko ebibiri ebirala byonna bijja kutandika oba bijja kuddamu okulonda abanaabikulembera mu mwaka ogwa 6 kubanga byo bijja nga ziri mu lupapula ate wano bakuleta babaka basaze eddiiro. Jeno Mugisha Muntu owa Alliance for National Transformation akubye ebituli mu kibiina kya FDC bagitutteko ababaka baayo okuli Paulo Mwiru Jinja East Kosane Gerard Karhanga owantunga mu municipality Mwiru ne Karhanga bayaniriziddwa Muntu yennyini era ku kibiina ky'ekibiina kya Uganda Kolo abadde talina kyokka abeera abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga ku nsonga ez'enjawulo avaayo n'azoogerako era kati yasaze eddiiro n'addeeyo kosa ne Paulo Mwiru kaakati bagamba nti bo beetegefu okubanga bakwatira wamu n'ekibiina ekya Alliance for National Transformation kaakati bakwongedde wano nti bayodde abasobozi mu kikolwa batwaliddemu ne ssentebe waabwe abasirikale ba KCCA n'abapoliisi ekkakanya obujagalalo olwatuuse mu kikuubo okukola ekikwekweto. Ssentebe owa Shauri Yakobi n'abeekiika mu maaso n'agamba nti bakooye okutulugunyizibwa okususse kaakati Bashir Muwonge yabadde tannaba kumalayo kwemulugunya kwe eri abakuumaddembe abasirikale ne bamuteekako obunyogoga ne munne yategerekeseko erya nnyonyi ntono olwo ne baggala omulyango obutakkiriza ayingira wadde afuluma era ne bakwata ng'abakwata enseenene omu ku omu bwe bateeka ku mmotoka nga bano babadde batundira ku nguudo ne ku mbalaza z'ebizimbe mu kikuubo. Eggulo kabangali 5 ezabadde zikubyeko abasirikale zaakoze olunyiriri ku kikuubo abasirikale ne bagenda nga batikka ebintu bakira bye bajje ku batembeeyi abatundira ku mbalaza ne mabbali g'ebizimbe okosa ne mu nguudo era nga bano bawanuddeyo obutundu baali waggulu nga buno babadde babukozesa okwebikka omusana n'enkuba ebeera etonnye. Ensonga zonna ziri mu lupapula luno olwabukedde afulumya olunaku lwaleero kaakati bukedde akwongeddemu wano eggulire eddala nti abawakanya okugabira omukazi ebintu bya bba bazzeeyo mu kkooti nga bagamba nti kye yasazeewo si kituufu yadde. Abawakanya ensala y'omulamuzi ekkiriza nnamwandu okutwala ennyumba mwe yali abeera ne bba bazzeeyo mu kkooti ejjulirwamu nga bagamba nti omulamuzi Godfrey Namundi alina ebintu bingi bye yabuusizza amaaso mu nsalawo ye. Ku lunaku olwokutaano olwa Ssabbiiti ewedde omulamuzi Namundi owa kkooti etawulula ensonga z'amaka yasaze omusango ogwatwalibwayo Herbert Kolya ng'awowaabira jjajjaawe Ekiriya Mawemoko Kolya era nnamwandu wa Israeli Kikomeko Kolya eyabeeranga ennamirembe mu Kayuwa zooni. Kikomeko yafa alesse ekiraamo ng'alonze mutabani we Herbert Lukanga okumusikira era ekiraamo kigaana omusika okugoba nnamwandu mu nju okutuusa ng'afudde oba ng'afumbiddwa omusajja omulala. Lukanga naye yafa mu mwaka ogwa 1997 n'asikirwa Herbert Kolya eyawawaabidde nnamwandu Mawemoko okumuwawaabira. Yabadde ayagala kuzimba kizimbe nga yeetaaga pulaani eya KCCA kyokka nnamwandu n'akisimbira ekkuuli nti omusika talina buyinza era omulamuzi yasazewo nti omusika taba na buyinza ku nju oba amaka ag'abafumbo oba mu bufumbo obutongole matrimonial home. Omusajja bw'aba afudde obuyinza buba bwa nnamwandu. Ensala eno ereese akasattiro nga waliwo abayejjaaniriza n'essanyu eritagambika ate abalala ne bagamba nti ekyo kikolwa kyakubanga babajooga. Ekirala mbu abasajja badde beebuuza nti bwe banga bazaala abaana ebbali kyo kikolebwa kitya abaana abatali bawaka oba abatali ba mukazi wa mpeta ne bamaama baabwe ensala ebaleka
olekawa batandise okubuuza era watya mbonga namwandu afudde olwo enju n'agigabira abeewaabwe. Era ekirala kiba kitya ng'ennyumba eyogerwako omusajja yasikira nsikire nga n'ettaka lya kika oba kwe kuli ekijja kyabwe. Kyo kikolebwa kitya mu kiseera kino Kolya ali mu ggwanga erya Amerika era nga balinze ensonga zigonjoolwe. Kaakati byonna mu lupapula luno olwa Bukedde afulumye olunaku lwa leero. Bukedde akwongeddemu amawulire amalala mangi gezisobola kubanga ŋŋendamu n'engamalyayo mu kiseera kino ewabula ebisigaddeyo byonna weefunire kopi eno obenga omanya ensonga nga bwe zifulumye. Kaakati kampunzikire ku bantu bammwe bano zizinga wa leero wuuna ali ne mukyala we n'amugamba nti mukyala lwaki okweka essimu yo nga twalayira nti buli kimu ky'olina kibeera kyange. Koyo omukyala nti naye nno naawe buli kimu kyonna ekiri ku mubiri gwange kikwateko, naye essimu yange bwe twali tukuba ebirayiro mu Bayibuli ekyo ekiragiro tekyalimu nti olina okukwata ku ssimu yange n'ogikebera. N'ebifulumidde mu mpapula z'amawulire mu bujjuvu eby'essaawa 2 ez'okumakya bwe bityo bwe bitambudde. Nze Omukoki Ronald Senvuma abaddewo kubanga mbikusomera.